era mu linnya lya Yesu Kristo buli andaba nga obadde olina ekizibu kivuddewo mweno program. Amen. Buli andaba nga wava mu church Mukama akulagirire mu church. Abamu kumwe kubo lya church lyakubulako ery'ebbaala olimanyi, ery'essaba olimanyi, ery'omulungi ne bozibiriza otuuka. Erya church libula ba professor, libula ba doctor, libula ba engineer, libula ba lawyer. Nosanga akaana kakozi kannayamani nga ke kalimanyi. Nsaba mu linnya lya Yesu Kristo ekkubo lya church oddemu olirabe. Oddemu oteekeko essente mu kibbo ky'ekkanisa, otadde mu mabaala ssente, otadde mu masabo ssente, otadde mu bifo ebirala ssente. Lwaki mu kibbo ky'ekyaki ate okiwala n'okikyawana nnyo? Mukama akuyambe guno omwaka oddeyo mu kkanisa, ate oddemu omanye nti Yesu asobola okukugobako buli kizibu kubanga w'amaanyi, tagwa bbeeyi, takendeera. Y'omujjo leero ne luli. Mu linnya lya Yesu Kristo buli alina endwadde egenze, buli abadde agenda okuba n'omwaka omubi nkisazizaamu, buli abadde agenda okufa tokyafudde. Wano ku KTV nangiridde obulamu mu mirimu gyammwe, mu baana bammwe, mu ssente zammwe. Omwaka guno gubeere mulungi. Twasabidde aba Worship House ti guno omwaka Katonda akyale mayumba gaffe, nammwe Katonda abakyalire nga bakyali Wazakayo. Rose Mukama akuwa omukisa, Bishop Kigala Mukama amuwa omukisa, ne Mama Cindy, mwena mwena abakola KTV okuva ku bayera paka ku bannyiniyo. Omukisa gubeere nammwe. Aba Worship House yonna gye muli, aba Busaabala Prayer Wave, abakiwatula, ab'Enansana, abamase, yonna gye muli online church mwenna, abanyumirwa ennyimba zange, bafaanizi bange mwenna, Mukama abawa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Omwaka gubeere mulungi. Amiina. Neyanza nnyo omukisa gw'ompadde kuteekako ku TV yo. Kale msema tayanza